ayongera tutangaza kwebyo ebimu kubituukiddwako ng'ekibiina n'ebyo ebikyaganye ne direction ekibiina gye kikwata. Weebale nnyo. Oluvannyuma lw'okugamba nti ekibiina twakitandika nga political wing yaffe nga vehicle ey'oku making sure abantu baffe balondebwa mu layini y'emu n'akabonero kamu n'ekigendererwa kyekimu ate nga yenkola eri mu mateeka kubanga Uganda constitutionally is a multi-party democracy. Twebaza Katonda nti mu bbanga eryo ttono gyali myezi 2 twasobola of course mu kulwanyisibwa kw'ekika ekyawaggulu walaba nti Museveni bagenda ku level ey'okuwamba abo betwali tukwatagana nabo omwami Kibalama bamuwamba ne bagezaako okulwandukula ekibiina ekyo ne bagezaako okukola buli kyabuswavu kyonna kyonna naye era twebaza Katonda nti kkooti wadde zitiisibwatisibwa omulamuzi Ssekana yasobola ogusala obulungi. So NUP erina abamembers ba parliament 58 tulina ba councillors tulina ba mayors n'abalala bafaanana bwe batyo. So on the front of a political party we are doing good because the political party ye group y'abantu eba yeteekateeka okutwala obukulembeze bw'eggwanga. So tutambula bulungi. However okubeera omwangu okuwoninga bannayuganda baleme kuwuddisibwa kubanga tu amateeka gagamba tuli mu multi-party democracy n'ekibiina ki ekitakirizibwa wadde okola emirimu ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Ofiisi zaffe bazigala entakera sikirizibwa ndi mukulembeze wa kibiina ekibiina kino okola emirimu gyakyo naye ogenda okola meeting mu bifo ebyenjawulo abantu baffe babakwata bukwasi bamembazi baffe kamocha emirimu tegitambula well ekitebe kyaffe kiri kamocha naye Museveni making sure tetusuka Kampala walaba kye bakola coordinator waffe ow'Ekasese Comrade Masereka n'abalala bangi nnyo. So bwe mubeera mu bukulembeze obwanakyemalira wadde amateeka gakuwa eddembe lyo nakyemalira yasalawo n'agamba kati nkwaddeko lino ndikugjeeko kale musobola okubeera NUP naye musobola cooperatingira kamocha bwe mugezaako ne mugenda embalala olwo muba mufuse bamenyi b'amateeka bwe mugezaako ne mugenda eggulu oba soroti awo muba mufuse bamenyi b'amateeka n'ekirala ekifaanana bwe kityo. Pozi n'ekirala tulina NUP tulina ekibiina ky'ebyobufuzi naye mbeera n'obweraliikirivu entakera kubanga saagala olunaku luke nga naffe tulinga ebimu ku bibiina ebirala ebiriwo kuba Museveni effort ye ayagala nnyo tukarakitalizinga ng'ebibiina ebirala ate ekyennaku bannaffe bangi bagenda bagwa mu katego kwegamba tubeerenga ebibiina ebirala biriwo byazza agulaagula nga nabyo bwa planning okubigula mu mbeera kibiina kyabufuzi. Museveni amanya engeri gyadiringa nammwe bwe twali people power nga buli wakwata wayulika buyulisi tamanyi wakwata kuba bantu ne wano abalowooza kati singa nfunayo omukulembeze wamwe ku salino singa nfunayo omukulembeze ku serifaanana bweriti ne bweriti. So much as tulina ekibiina ky'ebyobufuzi tetuli just kibiina ky'ebyobufuzi simanyi oba nkizeemu mukibulungi kankiddemu kitanja much as tulina ekibiina ky'ebyobufuzi kye bayita National Unity Platform tetuli kibiina kya byabufuzi tuli people power tuli bannayuganda abatambulira ku maanyi g'abantu era nga njagala nnyo baganda bange bonna bwe tuli nabo mu NUP baganda bange bonna bali mu FDC baganda bange bonna bali mu DP baganda bange bonna bali mu bibiina ebyenjawulo nga ne NRM kweri bamanye nti ekintu ekisinga obukulu ekisobola okutaasa eggwanga lyaffe ye people power ye maanyi g'abantu nga gagattiddwa nga toyawudde kibiina toyawudde buli omu asobola okugenda maaso nga organizingira mu kibiina kye. Tulina National Unity Platform ebiseera biri bannaffe batwesama nga bagamba that's just a pressure group tetudiringa na pressure group. Mukulu waffe Honorable Patrick Amuriat ye yagamba nga no ffe tuli registered political party so tetukolagana na kisinde kakati tujja nga National Unity Platform naffe tulina ekibiina ky'ebyobufuzi naye nga si kye tukulembeza era nsabamu nabo n'abannayuganda si kye baba bakulembeza wabula tukulembeze amaanyi g'abantu mwe tuba twegattira tusobole okuvuunika nakyemalira ono. Kyogamba wayinza okubeerawo people power reloaded nga kati ya bibiina bya bufuzi nga ne NUP mweri kuba kati kirabika nga luli mwali mwe bakyagulanyi nga temulina kibiina.
kakati here you are National Unity Platform. Exactly. Kisoboka okulaba nti FDC, DP, JEMA, NUP, PPP n'abalala People Power neddamu nyina okukkiriza nti tukisobolera ddala bulungi nnyo People Power neyimuka ng'amaanyi g'abantu bonna ebiseera ebyo ekyaleetanga obuzibu nga nzijanga Kyagulanyi n'emikwano gyange Bajoyero Ssenyonyi Banubyani Balubongo y'Abanyanzi naye kati sijjanga Kyagulanyi naffe tujjanga ekibiina National Unity Platform ne tukwatagane ffenna awamu. Okay, bw'ogamba ku ky'okwatagana mwagana okwegatta ku iPod. Nemuwa ensonga zammwe simanyi kati we muyimiridde. iPod is a joke. iPod, ekigambo iPod bannaffe bakisuulangawo nga kyekwaso. Naye iPod malya nsimbi. Mu butuufu bwakyo kina kuba kibiina ekigatta ebibiina by'obufuzi interparty organization on dialogue. Yes. Ofuna bulungi. Naye kati kwogera ki kugenda okwogera n'omuntu afaanana nga Museveni nga wambi abantu bo bonna bali mu kutemula abantu tebalekedde awo kikiri kye nagamba nti tosobola kuŋŋamba mivule nonkwata nonfugaza nonninnyako noŋŋamba kati tuteese sisobola kuteesa naawe ng'otadde engatto y'oku bulago bwange soko nzijeko engatto ku bulago kubanga abasibi tebateesa nabate abantu abalina eddembe lyabwe bebateesa so tetusobola kubeera mu kago na Museveni tutudde twogera na Museveni twogere ki ng'abantu baffe bali mu balaawa mu makomera nga bali mu kukwata bakyala nga bali mu kutemula abantu nga bannaffe bangi 10 bali mu makomera awatali musango so tuba tetulina kitwogerako naye twerwanako kwetagula tubeere free bwe tubeera free awo tusobola okwogera n'omuntu yenna. In other words, esawa zino iPod teina mulamwa. iPod kusinkana kunywa buchayi ate nga sina buchayi kati nyina buchayi kibunywa ne Museveni era banafa abadde mu iPod era nkakasa ndi iPod eyo egenda kugalawo kubanga n'abakulembera iPod batutuukirira ne bagamba abamu bannaffe nsonga ki nitubabulira ensonga yaffe ntugamba okwogeraganya tukkiririza nnyo mu kwogeraganya kuba singa twali tetukkiriza mu kwogeraganya singa twakwatadde mundu tukkiriza nnyo mu kwogeraganya naye mu kwogeraganya okuyina omulamwa okusuubirwamu okuvaamu ekyamakulu so si kwogeraganya kwa na Museveni okwogeraganya na Museveni bakuyita oyagalayo sente meka ate ffe si ye sitayiro yaffe eyo. Okay, ku nsonga nga nkomyewo ku kya NUP n'ekibiina ky'okulembera waliwo perception ey'okuba nti muli radical muvuma abantu temusobya simanyi oba ekyo kyali kikutuuseeko ekibuzo kyo kiweddeyo genda mu maaso. Mpulira nnyo mu bannaffe omanyi kyanaku nnyo nti ebyobufuzi naddala eby'e Uganda baagala bo bakubatize bakwambaze kye baagala okwambaza. Mayi Museveni afubye nnyo okutwambaza ekyambalo ekyabasosoze mu mawanga badde musosoze. He's a pure tribalist Museveni ne gavumenti ye abasosoze genda otunule buli wamu genda otunule mu buli office Matalinga naye katebe si byaleero. So Museveni afubye nnyo okutwambaza ekyaba tribalist kubanga ava wano ayagala kufuula musango. Museveni afuba nnyo ne banneebe bakadeyideyibe otufuula nti ffe tetulina mpisa nfuna bulungi tetulina mpisa tuli bakambwe nnyo tuli banyiivu nnyo naye omuntu atalina mpisa omuntu ow'empisa yakwata emundu kuba kale siganye tulina abavubuka abaffe bangi nnyo abantu baffe ate si ba NUP bokka naye abantu abanyigirizibwa mu Uganda batuuka ekiseera tebalina mundu tebalina kinga obusungu bubakwata wakiri bayomba buyombi wakiri bavuma buvumi sikiriziganya na lulimi lukyamu sikiriziganya na kuvuma naye ate omuvumi si mubi kusinga oli yakwata mundu. Bamuseveni bakwata mundu ne batemula abantu ne bagenda ne barobinga zibbanka abo batowagidde ekyokuvuma gendako nkugambe mpagire kyakutta kuba bibonga Museveni battabusi okimanyi batta abantu abasukka miliyoni ekitundu kya miliyoni wano mu Buganda n'okwetola ebitundu byonna eby'eggwanga okiwulidde bulungi kankiddemu. Bamuseveni tebaavuma tebayomba batemula butemuzi nakubba nakukwata bakyala. So while ebyo biri bwe bityo siwagira of course bavuma naye
otunulira bana Uganda bamutidde abantu be kati kicho wali osuubira nga 18-19 omwezi ogw'okumi mu mwaka 2020 nga batemudde abantu abasukka mu 100 abantu bakube bukubi ngalo nedda. Of course sikiririza mu ngeri ya kwogera na busungu kuba mbadde nga nkyogera buli woyogera n'obusungu obuza ne message era mbadde nga mbanyo baganda bange bonna mu bibiina ebyenjawulo tibanange ne bwoba n'obusungu otya tokozesa bigambo biwemula ate si feka kyo kitadde ku NUP naye siteranya nsi wa NUP nedda naye era naye yenjogera yemu so bwe mbamba buulira bonna kyevadde nkugamba mba njogera n'abantu abanyigirizibwa nzijamu esuuti yange ya president wa NUP n'enyambala ekyambalo kyange kyakulembera people power njogere nabo ng'abatuuze bonna bagambe bannange newankubadde munyiize mutya buli woyogera n'obusungu obusungu obwo bubika message enkulu ne bagijjawo ne bakwambaza kyabuyunyivu ate kati kakutanda obuvume oba owemule oba otyoboole ne bw'oba ositula nsonga etya kibuzaabuza idea eyo. However njagala bannayuganda bamanye nti delicate balance waliwo abali diplomatic tubayina waliwo n'abali radical. Yes fe tuli radical tuli bakambwe nga Alex Waiso amufumbiro nate tuli bantu balamu era tuli bakakamu nga Mathias Mpuuga so bebaffe aba people power tulina buli kika tulina abato tulina n'abakulu mbeera nkigamba nnyo bannaffe nti yes while bano abali diplomatic balaba abaana abali aggressive nga bali too radical ate n'abali radical balaba abali diplomatic nga abali too calm nga bali too normal mu mbeera enyigirizibwa mu mbeera emayufu babagala nabo bamayuke. Kyembagamba nti of course we have to be diplomatic where necessary, but again we must also be radical because even Jesus was radical. So where do you strike the balance? Radical? I'll tell you that every fundamental change is radical change. Listen. Okay, mwabale bwenna bakyatulaba wano mu programu ebigambo tebita nkyali n'omukulu Robert Kyagulanyi Center mwakulira ekibiina ekya National Unity Platform era ng'olwayo tusinzidde wano Magere nga tuvudde ku nsonga za NUP leero njagadde nnyo tutunulira ensonga ezo eza opposition bwe bityo ngeri gye mukutemu ekkubo lye mukutemu wetuukidde olunaku olwaleero nga mukulu Nobert Mao minisita omulonde takyali mulonde kati minisita yalayiziddwa w'ebyamateeka era nga ne ofiisi onakola eggulo yatandise okakkalabya emirimu gye nga sinagenda ku bibuuzo birala kino wakirabye otya akakkalabya mirimu ki minisita y'obwa minisita well kyenja okugamba nti Honorable Nobert Mao mwekitiibwa nali neewala nnyo okumukomentingako era gye buvudde ku TV bambuuza kyendowooza ku kutabuka kwe mu ddakiika 2 omuntu abadde ayogera olulimi luno n'akyusa ate ng'ayogera luno omuntu gwe mubadde mwogera naye ng'omuntu ate nakera ku makya ng'abafudde balabe nabagamba nti nze munnange omuntu bwe mba mumanyiko ekirungi twakyuka nafuuka ekintu ekirala ekitagasa mba njagala nnyo osigaze kiri ekifaananyi era kyekifaananyi kyenjagala nnyo okusigaza naye era byali bigambo bya mukulu Nobert Mao eyagamba nti ne bw'oba mugezi otya kuba musajja mugezi naye ne bw'oba mugezi otya bw'oba osasuddwa okuba omubuyabuya amagezi go gaba tegakyalina mulamwa tekyogezaako kugamba Kyagulanyi kyengezaako kugamba nti mukulu Nobert Mao nze nkimanyi mutima nti kyakola akimanyi tera kyakola akimanyi nti kikyamu kuba nalabako documentary gye bayita a brilliant genocide nga boogera ku genocide Museveni n'abasajja be gye bakola ku bantu bomacholi okutemula buli muntu okukwata abakazi emyaka gyange gyonna nga nkula
ekintu kyennyini kyabadde ngaavumirira kati ate alaba nti ali ready okubeera part of it. Nabadde nsomako omutunulizi w'ebyobukulembeze omu gwe bayita Serunkuma yagambye nti nedda abantu bw'olaba nga omuntu abadde ayogera amazima oba alwanirira ekituufu ng'akyuse ate n'atandika kukolera abo bennyini babadde alwanyisa nga tebalina kye bakyusiza. Totunuulira butunulizi bunnanfuusibwe naye ne usefulness oba expire ye ey'okulaba amazima beetuuse. Nyinza okuba nga akkiriziganya naye buli muntu akimanyi nti Honorable Mao kyakola akimanyi tikikyamu. Museveni yenna kyemalira abadde abonyabonya Uganda okumala emyaka 36 tanakyuka era embeera yemu tenakyuka. Kati gwe bw'oŋŋamba nti ogenze mubuulirira akyuke nga bamugisha muntu abamuleeta mu buyinza ba Dr. Kizza Besigye tebasobodde mubuulirira kukyuka oba tuli wa mazima. Ate our biggest problem kati buli ebbula ly'amazima mu bakulembeze mu bannabyabufuzi. So kyanaku nti Honorable Mao yasalawo kola bw'atyo naye ate tekyewunyisa kubanga abatunuulira ensonga enkaliriza nkakasa baali bakirabyeko mu ye. Ate nze mmanyi nti si yasembyeyo kubanga buli muntu okukkiriza kwe kuba ne breaking point. Buli muntu resistance ye eba ne breaking point. Nga bwe nkugambye nti Museveni ebiseera ebimu akozesa kutya kw'abantu olala n'akozesa omululu gwabwe either kasukira masasi bwegata kutengula meme nga kasukira ebibokisi bya sente. So kyanaku the Honorable Nobert Mao yakoze bw'ati. Of course nsaasira nnyo abantu babadde akulembera aba Democratic Party n'abalala bangi nnyo babadde disappointed. Manyi nti kimalamu nnyo amaanyi omukulembeze wammwe okukola bw'atyo. Yes, abaze yalaga obubonero naye ate ku mulundi guno nkakasa kyaweddeko abantu bangi nnyo. Kakati mumwe abatera okwesa eŋŋombe eno mukulu Kyagulanyi nti temulina kye mutugamba. Opposition mukyalina kye mugamba abantu nga kakati mutandise ate gwe mubadde muvuma gwe mutandise okolagana naye. Tukiraba abaganda bagamba muli amamba abeeromu n'avumaganya ekika kyonna. Kati aba opposition kanange ontaddemu ba opposition ina akayimba ke nayimbako kagamba kati temoddawo mwerimbe mwoza tusaba gavumenti etuyambe opposition gye tusuubire tuyambe pulira nabo batukolamu musimbi. Ne waliwo vasi gye nazaako ne ŋŋamba mulikola mutya nga beekyanze bano abanyigirizibwa nga bakaye okigera kuba there will be a time era nakiwandiseeko gyevudde ne ŋŋamba nti nina obweraliikirivu nti abannayuganda bajja kutuuka ekiseera beekulembere bokka nga tebalinze bannabyabufuzi kubakulembera. In fact ku kiseera ekyo bannabyabufuzi bajja kuba be balina okugoberera abantu. Kati ako kaseera kajja kuba kazibu nnyo nga Honorable Mao tayagala bamugambe nti talina kyabagamba naye wabadde ne kyagamba luli nga bwabuzaabuza bwagamba nedda zikolagana ne Museveni. In fact nga agamba fe aba NUP nti ffe tukolagana ne Museveni amaze bbanga yalangirira olutalo lwa myaka 2 ng'atugamba nti tukolagana ne Museveni. Nenvayo ne mbagamba abantu ba Museveni okumanya nabo balaba amazima bakimanyi nti okolagana ne Museveni kyekivve ekisingayo nti bw'oba onoonya ekibi ky'onooyogera ku Bobi Wine Mao bw'aba anoonya ekibi kyananjogerako abantu bankyawe ajja bagamba nti nkolagana ne Museveni. Mwana watu ate ye bamukubye kadaali. So aba kyalina kyatugamba kyalina kyatugamba. Ndibu kikirika okugenda kwa Mao sijagamba nti yagenze ekya Mao okukkiriza ekifo ekyo. Ndibu kireka mu opposition cause bulijjo mugamba abantu oli mubi kirekawo opposition. Eddibu ki? Of course kirekawo eddibu naye omukisa oguliwo kati si ddibu lya mukadde alino ddibu lya mwana muto nti erinnya eryo badde lirina okuwulibwa. In fact erinnya eddibu eyo erigidde nga waliwo erinnyo etto erimera okisegedde. So tewali space n'omulundi n'ogumu. Kiyamba ne bannayuganda bwe mbanga nze mbadde mbuzaabuza bannayuganda
era ng'okubuzaabuza kwange kubadde kuzanya paati kuba okubuzaabuza kwa Mao kubadde kuzanya paati naye kaakati abanyankole bagamba akensonyi kawwirewo akensonyi kaweddewo kati n'aviirayo ddala era Bannayuganda basobola omulaba ne balaba ekituufu so nze ndowooza kirungi nnyo okuvaayo openly kitegeeza nti Bannayuganda kati bamanyi nti bali ku lwabwe nga bwe tubadde nga tubagamba. Lwaki kikola amawulire opposition okukolagana ne gavumenti so nga te opposition abamu ava mu kibiina ekimu nadde ekirala ago ne gataba amawulire? Saaga tukozesa kigambo opposition kuba ekigambo opposition kyambalo bangi nnyo bakyambadde nga babbiramu Bannayuganda bangi nnyo bakyambadde nga bawudisizamu Bannayuganda nze saagana kumpita opposition oli wakisi no zenga mbagamba ffe tuli option naye nga bwe nkugambye nti ekigambo opposition anybody ajja kugamba ndi opposition kati nze kyenjagala tukyuse endowooza y'abantu erina okukyuka fundamentally kuba tutandika kwekweka mu opposition tuba tudongowaza abantu so the real wording should be abanyigiriza n'abanyigirizibwa ababbi n'ababbibwa abalya n'abaliibwa kati ddamu mbuuzi nti lwaki kikola amawulire anyigirizibwa bwava ku ludda olwabanyigirizibwa neyegatta ku ludda olwabanyigiriza banyigirize bannaabwe naye ate nekitakola mawulire nekitakola mawulire anyigirizibwa bwava mu kiwayi ekimu ekyabanyigirizibwa nadda mu kiwayi ekirala ekyabanyigirizibwa aba akyali ku same side of course Mao abadde ku ludda lwabanyigirizibwa tosobola kuŋŋamba nti abantu bakiikirira aba Democratic Party abantu bakiikirira abantu bejava engulu nti bali bulungi tosobola kuŋŋamba nti bali bulungi ani abibatusizaako Yoweri Museveni it was deliberate to destroy the north ate badistroyinga abantu nga baba destroyinga bakozesa abantu baabwe okudistroyinga north okozesa abantu nga Mao okay bakozeseza abantu nga oketa nga babuluke kyate ekyenako nabo ne babatta otegera okudistroyinga wano Buganda bakozeseza Baganda baffe bawano otegera okumalawo ebyobuwangu okumala ekitiibwa mu Buganda okutunafuya bakozeseza abantu baffe ate n'ebiseera ebimu nga bakulembeze betuwa ekitiibwa teba opportunity okuba nti kakati mwinayo omuntu omwe agenze mu gavumenti wuyo kati minister wa justice mwayogera constitutional reforms abantu bamwe bakutte abo batagenda bakoneramu lwaki olowooza nti minister Museveni yenna akabere vice president lwaki olowooza nti abeera n'obuyinza? Mwami Kyagulanyi katono nnyo katukomewo. Lwaki tulikomawo tuli wano